Omukyala ayina bbaawe mu kikomera ky'olengera waggulu kiri. Era omukyala atomedde be bananyi kikomera kiri. Bbaawe taliiwo. Omwami nanyini mmotoka gy'atomezza ye mmanju eno. Ye neighbour wange w'emmanju. Yawadde oli mukyala w'oli emmotoka. Atamanyi wadde ogamba nti akusimbula nti oba emu bbiri meka. Kitegeeza ayingidde buyingizi mmotoka kuyingira emmoloka awo wennyini okuteekamu jja abadde amanyi ateekamu namba emu ataddemu livansi. Najja namalawo omwana wano. Era ne banne bapadde nabo abamu badduse abasobodde ye ne mukwata nekola ki. Ne simanyi. Entise butikidde abatuuze b'Ekireka bbira ekiri mu Wakiso. Omukazi abadde ayiga okuvuga mmotoka bwe mulemeredde n'etomera omwana wa mulirwana abadde atudde ku lubalaza n'emunyigira ku kisenge n'afiirawo nga mmotoka ekoze akabenje kika kya kosa namba UAF 147 K nga ya mutuuze Lutaaya Akram. Nze kulaba simanje bagenda kuŋŋamba saawe. Nange muzadde ku bugubi. Omwana wange mwagala. Ndabba wabeera ku poliisi. Njagala mbalageko tiwali abantu mu nsi. Tubadde tulyawo bologamu tulaba emmotoka etuuse wali. Emmotoka ayani agenda okudduka naye atuuse ddala. Agenze okutuuka awo emmotoka naye amutuuseeko. Nayani ayimiridde nze ntudde. Ayani agenze okudduka n'emmotoka emusanvu ku Kisenge. Omwana afudde ye Ryan Kizitabadde ow'emyaka 6 nga kigambibwa nti Akram abadde ayigiriza muka mulirwana we Sebagala Siraj ali mita 4 okuva amaka g'abazadde b'omwana we gali nga mmotoka ezze emabega netta omwana abadde ewaabwe ku lubalaza. Ekikubazo kye ndabyeko oli bamugambye okwata abadde apaakinga naza akutte muliro. Nadde emabega yasanze akaana. Ndobufunda we wantu tekasobodde kwetaasa n'akanyigira ku Kisenge. Kati mukudde alivansi bambi mu butanwa nga naawe bw'omanyi ebidduka neemulemerera n'alinnya omuliro n'asobola okukola ki byo byannaku kuba si byangu n'asobola omwana n'amunyigira ku Kisenge. Wekituukidde nga poliisi eggyeewo omulambo n'egutwala nga tusanze abatuuze banaaza musaayi ku Kisenge emmotoka w'enyigidde omwana nga bano beewunyiza Akram gye yajja obuvumu okuyigiriza mukyala wa mulirwana we emmotoka ng'ate ne bba alina mmotoka ezisukka mu 3. Tata w'omwana afudde nga ye Hamisi Kyewazadde agamba nti tamanyi kyakuzzaako oluvannyuma lw'omwana we okufa nga yeewunya Akram gye yajja obuyinza ayigirize muka mulirwana we emmotoka ate n'agimulekera ng'ate abadde akimanyi nti tagimanyi ng'asabye ab'obuyinza bamuyambe afune obwenkanya. Omukyala ayina bbaawe mu kikomera ky'olengera waggulu kiri. Era omukyala atomedde be bananyi kikomera kiri. Bbaawe taliiwo. Omwami nanyini mmotoka gy'atomezza ye mmanju eno. Ye neighbour wange w'emmanju. Yawadde oli mukyala w'oli emmotoka. Atamanyi wadde ogamba nti akusimbula nti oba emu bbiri meka. Kitegeeza ayingidde buyingizi mmotoka kuyingira emmoloka awo wennyini okuteekamu jja abadde amanyi ateekamu namba emu ataddemu livansi. Najja namalawo omwana wano. Era ne banne bapadde nabo abamu badduse abasobodde ye ne mukwata nekola ki. Ne simanyi. Poliisi ye Naakuwadde ekutte Akram nnyini mmotoka wabula nga ye gw'abadde ayigiriza yamazeemu dda omusubi nga mu kiseera kino poliisi yabakanye dda n'ogw'okumuyiga nga yebbawo omukyalo ono Sebagala gwe tufunye okuyita ku lukomo lw'essimu agamba nti akedde kuvaaka n'ayolekera mu bitundu eby'eggulu nga yeewunyiza Akram gye yazze obuyinza oba okuyigiriza mukazi w'emmotoka. Nze mbadde nagenze ggulu bankubidde essimu nenkyewuunya sikiwuliranga kuze mmaze n'emmotoka emyaka 20 sikimanyira mbi wano nkyebuuza nti neighbour wange yalina okunyigiriza mukazi wange emmotoka. Agamba nti amaze ebbanga lya myaka 2 nga musuubuzi wa mmotoka era ng'alina eziwerako wabula mukazi we tamusabangako kumuyigiriza kuzivuga nga yeewuunya ekibagudde Akram amuyigirize nga kati ayagala amubuulire enkolagana gy'alina ne mukazi we. Singa mbadde sirina mmotoka ndibadde ngamba nti omusajja mukazi yeegomba akola ki. Emmotoka mmaze naye emyaka 20 nga teva mu luggya. Mukazi wange mmaze naye emyaka 18 ku 19. Era nkyewuunyiza nnyo ate kubeera nga neighbour wange ataŋŋamba nti munna ngenda kuyigiriza muntu mmotoka
ate nze n'agamba nti musanze bangamba nti adde amuyigiriza mmotoka. Ayongerako nti gye buvuddeko yasaba mukazi wa amuyigiriza emmotoka asobole okutwalanga abaana ku ssomero wabula n'agaana ng'agamba nti alina ensisi kyokka kimwewunyisizza okuwulira nti ate mulirwana abadde amuyigiriza. Namugamba emabegere nengamba nwe naaba nfunye ssente nja kukugulira emmotoka nkuyigirize otwatandika okutwala abaana ku ssomero. Naye taŋŋambangako nti taata gundi njigirize emmotoka. Ye ssentebe w'ekyalo Ssengonzi Mathias yeewuunyizza Akram gye yajja obuyinza okuyigiriza muka munne emmotoka ng'agamba nti wakola okunoonyereza bazuule ekiri emabega wa bino byonna. Ennyumba ziri kumukumu, engeri ate oli gyasazeewo okuyigira emmotoka wakati mu mayumba gano nakyo kitutabudde nnyo. Kyamutawaana omukyala tetusobola mulaba kuba yadduse. Tetusobola kumubuuza yazza atya okukola ekintu ekyo. Ye omwana aziikiddwa Lukalu ekiri mu disitulikiti y'e Butambala. Kizza Peter yakusakidde eggulire lino ku Lwa KSTV Agale.